ekyamagero ku musomesa oyo. Musomesa si wa kirasi, musomesa wa ddiini. Naye ekyamagero kyenina kyenzijukira ti yali ne muzeeyi wange. Era abamanyi asobola okunyumiza kyofa togabye Charles Nabuzaana y'ono. Kati n'olw'ensonga eyo yakasomeseza ndowooza ekereziya Sando Ntabula Dawalize minisita, okay? Domiko Dawali saagala lugambo. Ndowooza wezeze emyaka 5 mu busomesa. Emyaka 47. 47 mu busomesa. Kikuleko mu ngalo gwokoze ekyemukwata emyaka 4. Naye ate akyalina amaanyi akyabuzayo 47 ga NRM amapya. Ate era alina n'omwana omuto ali ku top. Basajja balwanyi. Kati musomesa olw'emirimu gyonna gy'okoze nga bw'omanyi nti bweweewa Omukama naawe alikuweera, kambuza oyongere omulimu gw'Omukama paka waaliko. Kati tuleko ko tulabeera mukwesa ebisumuluzo. Sebo siri ayolesa mubiri eno ye kaadi ya pikipiki. Era Sebo lina mukatono eno Sebo ya lisiiti tewali aligamba nti ate biki era kuliko n'ekikuuma bulamu kikuuma mutwe ebipapu. Kati Sebo tokyalina kyobanja gaiwandika obifunye. Bwe nali ne taata ono Katonda alina obuyinza. Taata ono yansaba ngende nsomese. Naye nga twalina ekibiina kyaffe twanywaga omwenge omuganda, taata ono nga ye Busaale. Era ngenda okutegeeza musajja wa Katonda ono mazima naye kaali kaana kato. Naye bwe twanyaga nabo omwenge bannange okumanya Katonda bagamba nti obwangazi bwa Kapa bwemmese bagamba mmese baze okwangaala kuno minisita munnange eyanzeege minisita era ngenda okutegeeza mwana mukulu ennaku ezo yakuwa essimu eyali akwebaza n'agamba kibukulu kya fotografi yagikuwa neŋŋamba nali ekasiiso n'agamba nti obudde bwonna pikipiki yo etuuka era amawuli onabono ngenda mukubira essimu gyali mugambe nti munnange yatuuse. Twali twange ebicyancali taata woono kutwatuukawo waliwo ennaku yali nnungi nnyo yali agitumye Nabuzaana ningesebo era gye twabeeranga nayo nga tunywa naye taata ekyakugamba simanyi kyakugamba munnange Mukama akuwa omukisa ate nkusaba munnange akalulu kawangule bulungi. Bannange nammwe abakirabye bannange ndi musomesa mu byeddiini era nkyasomesa era nsomesa mu baluggwana gyendi awono olw'ensonga ekitata teyanzeege haji munnaye nakuga mu kifuba sikwetekuga mu kifuba luli naye ŋŋamba nti munnaye mpa omukisa oga nja kukuba bibiki nekawo ejjo oyo nkulu olwo tabanaye mwebale nnyo mwebalire ddala mikwano gyange banaye kanve ku bibiki nabadde nsazeewo okuvuga bibiki gimanyi naye nagambe nti olw'essanyu eringi nyinza okugivuga netomera abantu ogerukakana nga tagwegiza eki nabadde ngenda okujja ne mukyala wange minisita omulabe nojja mulaba omwana nkolako
tusiibule tuddeko abalala. Dijeringa mukatono kwatiramu amina. Nsi nkwebaza olw'ebirungi byonna byompadde nga biyita eri muganda wange ono kyofana gwe minisita. Taata Katonda omulungi ow'ekisa musaasira ayitemu kubanga ebintu byagabyenga bino nange mpulira essanyu ly'amaanyi. Katonda amukuume, Katonda amuwe amaanyi, amuwe obuvunaanyizibwa, ate amuwe obuyinza, ate amuwe n'amagezi agaanasobola okukulembera ekyo disitulikiti eyo gy'agenda okutwala. Era nambisa bikuwa mu Yesu Kristo awanga n'olabala nga mukibone mwoyo mutuukirivu emirembe. Nsigadde amanya gange ez'ekita. Twebaza Omukama kyakutuusizzaako obolerezeeko emirimu gya Mukama. Okay, badansa batoyongereko kebanga. NRM oye! Yefatogabye oye! Balo mukisa guno okusaba abatuuze b'ekituufu kyo mwenna muweekyo Fatogabye akalulu mulonde Pulezidenti Museveni atwongere ebirungi. Atwale omukisa guno okwebaza minisita okuteekamu obwesigwe n'okumpa obuvunaanyizibwa era asaba muyite ajje agabe ebirabo by'abatuuze ebyo bye yabagulidde ebirala inshaallah. Abe bali kukola mukolo mulungi nnyo omulimu. NRM oye! Yefatogabye oye! Balo mukisa guno okusaba abatuuze b'ekituufu kyo mwenna muweekyo Fatogabye akalulu mulonde Pulezidenti Museveni atwongere ebirungi. Atwale omukisa guno okwebaza minisita okuteekamu obwesigwe n'okumpa obuvunaanyizibwa era asaba muyite ajje agabe ebirabo by'abatuuze ebyo bye yabagulidde ebirala inshaallah. Mu kirala kyoterawo oli wonna nyamba ojjekuwala ku muzindaalo olutulira siyogayoga nnyo kulika Nina amaanyi naye n'ogaana oli kinezitu. Mama, masanyu manyi muleke njakaaba mumpate kwabo. Akayimba wanindere n'omukaluninze kano kyofatogabye akutte. Naye tera mako kadodi kempulidde. Nze mpulidde embali disitulikiti zonna zitambudde naye ndi mu kigali munakabaleka tuna booda.